Nzemba waddi ewakamba lagiridde Wokyebando Central mu center webat wotuuka obuuza amakaga Haji Muwadda galiwa bajja kusongerawo obuuze nti oli planned failure aliko wa amayumba gasolooza galiwa kitaawe yamukolerera nnyoko ne kitaawo balina kaki nnyoko ne kitaawo balina kaki waliwo enkebuka enkoledde video etandise kinechwala ku video etaddeko kinechwala chantama then egamba nogamba kinechwala chefuke chefule chamanyi chefula woba mutegedde mugambe na message ye aina kafananyi kataddekera ogenda mu comment section. She's very bitter. She's like, oh, Luwi Light alinga B, oh, Luwi Light alinga chi, huh? She's like that. Like, honey, I'm who I think I is. Period. Also, oguze no kwata akafananyi koyita afanananga pupu nga kasinga akako kasinga video yo gwali mu filter. Such a shame. So I saw Kafta's, she called it a vacation, but I think it is like a honeymoon or something. Very demure, very mindful. Yes, don't talk too much. Be classy. Okay, honey? And Luwi Light here wishes you well and the very best in your marriage. Gendo fumbe toke. Kafta tonswaza. Hey, okay? Yeah. Hey, other than that, I truly pray. May Allah make it easy for you. Katinganzize kwene nkebuka eno namwando eyina enzalo bbiri simfumbi tebagifumbirwa simpase. She's not married, and I've seen her for a while actually. She's not married. I think 2 kids. Oh yeah. Simowase, you speak so desperate. You sound so desperate. And unfortunately enough, I'm not as desperate as you are. Hatenze sikolera ko. Anyways, honey, I do not have a lot for you, but heal. Because okubotya choka oli kyesiru. Instead of uno bufananyi buli eri oba buliwa bwobosonsekayo. Naye ogenze nojja akafaananyi honey kotadde ku video. Oh my god, Luwi Light was stunning. Very demure, very mindful. Chinechwana, chefula, sefula. I am who I think I is. Period. Okwematida, you needn't have to be rich. Okwematida, you needn't have to be wearing designer clothes and all that stuff. You need to just have a little bit of ego. You need to know who you are. You need to know what you put on table, honey. Whatever I put on here, I'm who I think I is, honey. Cool the fuck down. Ain't nobody care about what you say or what you think. So you thought you're going to trend. So now I'm making you trend. Okay? I'm making you trend. Oh, chinechwana. Luwi Light. Nyawono chitachi. Techigenda kubija. She's not going to become ugly. No. I'm already beautiful. So, nyawono kama chibi. Simanya chibi malaya. Simanya what. Honey. Baby. I ain't that type. I ain't. And just because you say it doesn't mean it's going to happen or I'm going to become one. So, hello. Cool the fuck down. Also, meet me on the live. Ofune ebisigaridde byoyina funa. Nkitegera. Bitch. Otegere? Olide? Binomo obuyumba bw'ekinako. Nze president w'abanaku ne kati banaye kano kalowoozo guys. Mulaba ebintu ebihappeninga. Zino cases za rape, zino cases za chi. Most of them happens because of we women. Tata akutta omwana, kojja akutta omwana, senga batulugunyiza omwana bamusse, omwana bamukubye kata bamutte. These things happen because of women. Engeri gye tolerating ebintu ebimu. Nobeera n'omusajja ng'akwebakako n'abeera ng'eyeebaka ne malaya gy'aguze. Omugulu n'agukanyuga eri n'agamba kati nina obusitayiro bwe nalabye ku
ku zino gundi websites za bachi za babeerako ne nudes simanya ne bichi abalaba poni mbuna kastyle kenalabe mu poni de kanjagala kagesaako na mukyala wange omusajja nagamba statement nganjagala obere malaya wange and you ignore such things. Kitegeeza woba osobola okuignoringa ebintu ebityo gwe n'ogaana bimukolera omusajja ajja kunoonyayo omukazi abimukolera okwo kwe kuva obwenzi. You understand? Omusajja n'okera ku matano wabaerawo gundi scenario etuukawo kati n'obeera n'omusajja kyemmanyi waliwo abasajja yaba supporting nze Silver byayogedde naga aba bantu bave ku muvubuka nabo yabadde asaaga yabadde takitekinga baliwo mu comment section tubalabanga naye nga musajja onovayo n'oyogerako ng'omukazi n'ogamba bannaye waliwo omuvubuka ono yayogedde ekintu ekibiwe ati bawo n'agamba omuvubuka bamuleke yabadde asaaga omusajja waato toyinza kuŋŋamba nti talina kintu kikyamu already kyakola. It is not a must okuzaala musajja omu abantu abamu bayinza okumbukira ku statement. It is not a must okuzaala musajja omu. Buli wotolerating ebintu by'ekisiru omusajja yagenda kufuula kisiimuula. Nakeera enkya n'ayenda ku mukazi asooka n'akuleetera kandida. Enkya n'akuleetera sirimu n'otuula. Leka mbabuulire teri laavu gwe tasobola kusanga ne wooba okadde ne wooba oyina enzaalo 8. Me nze nali mmanyi ndowooza terina musajja ayinza kuntunulako nga nzadde omwana nga mmanyi kasitoofuuka maama wooti toyinza kuddamu kufuna musajja kwana. Let me tell you there are many. Naye abakazi ekitusigaza okubeera nga kati mpulidde oyo omukyala agamba omwana we baamukutte agamba mbu bbaawe wa myaka 5 yakutte omwana ate abadde ng'anywa enjaga. Ki ekikutolerating sa bullshit waati okubeera ng'obeera n'omusajja anywa enjaga. Abantu bakola nnyo ebintu ebikyamu nga banywedde mwenge bwenge kati olwo enjaga evaako n'ovaako n'obeera ddala nga tokyali ku nsolooza omuntu aba agenda kukola ki taakulya ebisiyaga nga ayagala gezaako kabina we kali. You find women married nga balina buli kimu naye nga sheeyi we obaani oba seeka we obaani oba pasita we ng'amuli emabega kabina. Tuvudde ne tulaba abapasita bangi abantu bavudde oli n'agamba pasita abadde akozesa omwana waffe bali byebisiyaga yatrendikako story ku social media. But why? Women are tolerating a lot because they want to keep their marriage, because tebaagala kuswala mu public, because let me tell you, if it is not serving you in a healthy way, please dump it. It is not a must to be married. It is not a must to stay with the father of your 6 kids. You can get a man out there n'abaana bo 7 nga ye tazaalangako, but they appreciate you. They see value in you. Naye bino ne mwesigaze wantu ne mwesigaza. Let me tell you that mother yalabanga gundi. Olaba agambye mbu yalaba omwana nga atambula ddala alabira ddala nti something happened omwana n'amugamba mbu susu ennuma. N'asigala nga era she has not done anything alowooza mbu omwana afunye simanya candida infection n'amuwa eddagala. Mwana wa muwala mu checking kuva dinga kandida akulwaza wati kandida watandika okulwaliza n'otandika n'entambula okubeera nga otambula ng'omulema kitegeeza mungi nnyo mutwale mu ddwaliro ba mu checking olabira ddala nti oba oyo kandida. Saawa zino omusajja oyo bandibadde boogera ng'ali behind bars. Ng'ali behind bars. Mutoleratinga nnyo ebintu by'ekisiru. N'olaba taata w'omwana mbu ayagala nnyo muwala we amutuddeko. Men are men. Taata alina emyaka 3 lwaki okyasitula muwala wo ow'emyaka 18 mb'olw'okuba omwagala nnyo omuwadde haaga omugulidde